الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته matenda majivuga washiwa Allahu jalla wa ala yatusobozesezza okubanga mwana wattu alhamdulillah tumalako olunaku olwa Eid olwabaddewo olunaku olwejjo lillahi alhamdu akyatukumye Allah akyatwagalizza okubeerawo ku nsi kubanga mwana wattu kathiru minan nas abantu bangi Allah batutte okuva ku lunaku olwejjo hatta al-yawm okutuusa ku lunaku olwaleero nabwe kityo Allah bw'abanga akuwangazizza mu nsi mwanadamu yandibaddenga buli kumakya wokeera kumakya omwebaza Allah nomugamba nti ayi Allah nkwebaza olw'ekyengera eky'obulamu kyompadde ebyengera biri bibiri mu bulamu bw'ensi mwana wattu bye bikyasinza okuba ebirungi awwala n'ekyengera ekisooka ni'ima ekyengera eky'obulamu Allah bw'akuwa obulamu mwana wattu Allah oba olina okumwebaza fi kulli hal mu mbeera yonna obudde bwonna ekyengera ekyokubiri ni'matul islam ekyengera eky'obusiraamu Allah bw'akuwa ekyengera ky'obusiraamu layisa fihi ni'ma tewali kyengera kiri afdal ekisobola kusinga kyengera kya busiraamu teri ekyengera ky'obusiraamu kyekyokka ekikyasinze mu nsi eno ye ne bw'obanga otunuulidde amadiini amalala gonna tewali ddiini esobola kufaanagana na busiraamu era kyekyo lwaki mu madiini gonna nga watandise okwetegereza buli omu atunuulira basiraamu buli omu atunuulira musiraamu lwaki wallahi buli ekigenda okujja ojja kumaliriza nga sheekh agamba nti ekyo kyali kirabiddwako ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ekyo kyali kikoleddwako ku mulembe guno oba mu mbeera zonna nabwe kityo ekyengera ky'obusiraamu wallahi tolina wogenda kukisanga walala kubanga abasigadde bonna bye balimu ogenda okwetegereza nga nabo bye bakola oluusi babibuusabuusa nti naye mazima ddala nze ngenda ewa Katonda wange nentandika omumusaba naye nga mbuukabuuka ng'omusiraamu n'oyingira masjidi alhamdulillah n'oba mutumainnu nnyo ng'oli mwetoowaze ng'oli mutebenkevu n'otandika okusaala kubamu akafaananyi singa naye wali ogenda mu masjidi oba mu kyaki n'otandika okubuukabuuka n'okuba engalo naye ng'oli mu kusaba kwo ng'omala kuyimba la awo nno wetugambira nti ekyengera ky'obusiraamu kyekikyasinze byonna nabwe kityo al-yawm tugenda kwogera ku al-mubadara ila al-khayrat okuba nti twanguyira emirimu emirungi woowulidde wonna nti wano waliwo omulimu nti weba swala n'ojanguyira alhamdulillah tuyinza okuba nga tusaala bwe guba nga mulimu nga mulungi mwana wattu alhamdulillah tuyinza okuba nga tugezaako naye ate mwana wattu tetunnakeera tugezaako alhamdulillah naye tetunnakeera kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayogerako mu suratu Imran mbanga sirabidde yagamba nti wasaari'u mwanguyire mudduke ila maghfiratin min rabbikum eri ebyengera mudduke nga mugenda eri ebyengera min rabbikum ebyengera biri wani biri eri Allah wasaari'u ila maghfiratin min rabbikum mudduke nga mugenda eri Allah wammwe mwana wattu ye wajjudde ebyengera wa jannatin arduha mwana wattu eri Allah ye wali ennimiro ye wali okwesiima mwana wattu kotagenda kufuna wano mu nsi wala fil akhirah eri Allah ogenda ye wali ebyengera byogenda okufuna ng'ogenda bifuna ewa Allah wokka wabula wano mu nsi nga togenda kubifuna nabwe kityo emirimu gyonna gye tukola alhamdulillah tugezaako abasinga tusaala lillahi alhamdu tutumwebaza Allah kuba nti tusaala naye ate abasinga obungi swala zaffe ze tusaala obadde okimanyi nti waliwo omuntu nga alhamdulillah asaala naye nga mu maaso ga Allah tagenda kumubuuza yaumul qiyama tagenda mubuuza nti wange swala zo ziriwa nga tagenda mubuuza wabula nga talinaayo swala nga Allah tagenda mubuuza nti swala zo ziriwa ng'ekituufu kiri nti yasaala era wabula nga mu kitabo teziriimu ye hadith omubaka sallallahu alayhi wasallam agamba nti abantu ba miteeko esatu Allah takkiriza swala zaabwe ebbanga libamala nga bakyali mu mazambi ago ge bakola
asooka mubamu ku be yaleeta yagamba nti man ata ssala dibaran ye muntu yenna akeereye essala naye nga talina nsonga emusonyiisa, si mulwadde, si nti oba kale abadde alina mubanja, si nti oba abadde ali mutulo, la wabula abadde atudde waatudde n'asirikira ne baziina ne bamala okwaziina ne bakima ebyesswala byonna, esswala neetandika hatta neggwa ng'ali awo atudde. Tuli mu mboozi tunyumya ki? Kimanyi nti Arsenal ennaku zino y'amaanyi, baaguza omusajja mwana wattu, esswala neegendera awo. Abantu abo mwana wattu mu maaso ga Allah tugenda kutuukayo nga alhamdulillah wasaala, naye nga mu maaso ga Allah tolina swala, wabula nga tagenda kubuuza nti esswala yeeriwa, ng'esswala mu bitabo mweri wabula ng'eriko X. Nga bwe tubeera mu kiraasi omwana n'akola ekibuuzo naye ne butuuka ne bamugamba nti wayi tewayita, naye tetuganye ebibuuzo wabikola naye tewayita, sigala mu kiraasi. Nabwe ekityo bwe tugenda okubeera mu maaso ga Allah, nabwe ekityo kwe kujja ne kugamba nti saari'u, mwanguyire ila maghfira, ewali ebyengera. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti fastabiqul khayrat, muddukire ebirungi, mweyune nnyo ebirungi, tubyeyune tubenga tulwanira na birwanire. Olwaleero we bagamba nti kati tubadde mu nnaku za dhuhiya tukyazirimu kusala, ne bagamba nti bannange masjidi yaffe wano tugenda kukola tutyo okuba nti abasiraamu tubaliisa ab'oku kyalo. Bwe kubanga kuliisa abasiraamu ne bagamba nti twetaaga ente ziyinza kubanga 2-3 ze ziyinza okumala, naye tukoze tutya? Abasiraamu bonna ne batandika okwetunuulira, ne beetunuulira, ogenda okulaba nga nze munnaye basiraamu ate waliwo avuddeyo nange ekyo, naye nga naawe obadde osobola, naye olw'okuba nti olabye nti tewali avuddeyo naye n'osigalawo ng'otunula bannaye masjidi yaffe nnafu. Bw'otaagiseemu maanyi ani agenda okugassaamu? Tewali illa anta wa ana, okuggyako ggwe nange. Nabwe kityo kyomubaka Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti wasaari'u, mwanguyire emirimu emirungi. Bw'obanga okategedde nti bannange ku masjidi yaffe waliwo kano, nti tetulina ttaapu z'amazzi, nti bannange nze nninamu ssente bwe ziti, mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ahabbu al-a'mali ila Allah, omulimu ogukyasinza okwagalwa mu maaso ga Allah yagamba nti adewaamuha, gwe gwe omwana Adamu gwaddiriŋŋana wa in qalla, ne bwe guba mutono gutya. Noga nti nze buli swala bwe nzija mu swala wano, buli swala mpaayo nnusu zange 5 mu butono bwazo, naye nga gwe wakiteeka mu nkola nti buli swala nina okuwaayo nnusu 5. Mwana wattu tewenkana na muntu awaayo 15,000 buli jjuma, awaayo 15,000 mu lunaku lumu mu wiiki, gwe owaayo nnusu 5 buli swala. Kale oyinza okugeraageranya noga nti naye era kale bayinza okwenkana omusinti tudde ku 10 mu batasobola yadde okwenkanira 10 buli swala okuva ku makya mpaka wansi ku ishai ze nnusu 5, n'enkeera nnusu 5 ze nnusu 1,000. Tugenda okutuuka ku yawmul jumu'a ng'oli akwata nnusu 1,000 oba emitwalo 5 ng'agiwaayo. Mwana wattu lwaki tebenkana? Kubanga mu bimu ku bifuula abantu mikwano gya Allah kwe kuba nti zimalaika buli kadde ziba zimwogerako zitya nti gundi ali mu swala, gundi asaddaase, olwo nga ziwandiika. Naye gwe osaddaaka olunaku lumu lwakutaano, malaika zikujjukira olunaku lumu nti gundi awaddeyo, alhamdulillah awaddeyo emitwalo 5, naye ate waliwo awaayo buli lunaku awaayo 10. Zimalaika tezijja linnya lye mu kamwa kaazo. Awo nno we twawukanira. Nabwe kityo kwe kugamba nti wasaari'u, twanguyire emirimu emirungi. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti badiru bil a'mal, mu hadithi ya Aba Hurairata radiyallahu anhu yagamba nti badiru bil a'mal, abange mwanguyire okukola emirimu emirungi. Lwaki? Maaso eyo gye tulaga. Nkakasa nti mbaka sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku mulembe gwaffe, yagamba nti badiru bil a'mal, mwanguyire okukola emirimu emirungi kubanga maaso gye tulaga waliyo fitnan, waliyo ebikemo ka qat'i muzlimati al-layl, ebiringa ekitundutundu ky'ekiro wabula nga kijjudde enzikiza. Yusbihu ar-rajulu mu'mina,
muntu agenda kubukeesa ku makya nga mukkiriza buke ku makya ng'oli mukkiriza ero jjosaale naffe wayumsi kafira abuwungeeze obudde bw'olweggulo butuuke obudde bw'olweggulo nga kafira nga wallahi obusiraamu yabuvuddemu lwaki olw'ebikemo ebiri ku mulembe gwaffe guno wallahi bingi tosobola kubiwona tosobola kuwona bikemo biri ku mulembe gwaffe guno ekisooka alfaqru obwavu osobola okuwona obwavu omanye obwavu kye bukutwalamu obwavu bukutwala mu bubbi obwavu bukutwala mu lugambo obwavu bukutwala mu shiriki obwo nno bwe bwavu kati ekyo kyekisooka riba kwewola n'ogenda ne weewola tekwandibadde ku byokwewola naye we kufuukira okubi nti mulimu interests amagoba awo nga tugamba nti amusiraamu bannange amagoba gonna ebbanga lyowulira nti nkuwadde wabula woobozza olina okwongeramu tetufuddeeyo ku butono bwago amagoba ago tetugafuddeeko oba matono matya omusango tetugenda nagussa kwoli awoze nti amunange nze ate nina omusango nze nzizaayo buzza nze gwe balyazaamaanya abasingayo batyo nawulirako omusiraamu nga bwatyo bwayogera nti nze gwe baba balyazaamaanyizza kati nze lwaki baba banvunaana nze justin nawadde bampadde nenfunamu omugaso alhamdulillah kati mukuzzaayo omusiraamu yandyazaamaanyizza atya namwongeddemu ssente nedda mwana wattu gwe awola onaawola naawe gwe bawola mwenna muli misango ebyo byonna nno mwana wattu omusiraamu wandibadde obimanya naye ebikemu mubaka sallallahu alaihi wasallam byayogera ku byebino olwaleero bye tulimu yagamba nti walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi tugenda bagezesa n'ebintu ng'okutya walju'i n'enjala wanaqsin min alamwal tubakendereze ssente wathamarat n'ebyengera ebibala byonna ebiri mu nsi bigende nga tubikendeeza lwaleero amafuta abavuga ebidduka yasobola okukubuulira kale ab'ebidduka oyinza okubateeka ewala waliwo abatabirina ani atakozesa sabbuuni mu maka ge teri ffenna tumukozesa naye otuuka olwaleero ngoga nti waayi omuti gwe wali osalamu ebitole 5 ga nti kati tukubiseemu bifuuke 10 naye ng'era kyekimu Allah kwe kugamba nti walanabluwannakum tujja kubagezesa bishaiin min alkhawfi walju'i n'okutya n'enjala wanaqsin min alamwal n'essente tuzibakendeezeeku wathamarat n'ebyengera tujje nga tubibajjako nabwekityo ibadu rahman mulembe gwe tuliko tetusobola kuwona bikemo biri ku mulembe guno wallahi tusobola kubiwona Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti riba ajja kusaasaana mu nsi eno kyokka nno mwana wattu eddaala lya riba ettono likyasinze lyolaba nti lyettono ennyo. Mbaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali alyogerako yagamba nti kiringa muntu kukaka muzadde we n'ogende wa mama n'omugamba nti kati nkwagala mama wange nkwagala neweegatta ne maama wo yagamba nti eryo lyeddaala ettono likyasinze mu riba. Olwaleero kyolabanga ekintu ekikyasinze ekya bulijjo naye mwana wattu kinene ffe tetumanyi ezo ziyitibwa fitina bikemo. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kijja kutuuka omuntu agukeese nga mukkiriza abuwungeeze bugende okuwungeera obudde bw'ekiro mwana wattu ng'obusiraamu yabuvuddemu kuba mwaka faananyi nga yeggwe gwe boogerako ne bagamba nti Rayani wamulabye gutwasadde naye subuhi bwagenza okuziba obudde obw'ekiro wamulabye nga ffenna tugamba nti naye wallahi ekikolwa kye yakoze nga si kya busiraamu nedda. Nabwe kityo ibadu rahman tuli ku mulembe mwana wattu ng'omusiraamu tasobola kuwona bikemo bigulimu. Kivula Mbaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali atuwa amagezi hadithi ya Aba Huraira yagamba nti omuntu yenna bw'obanga wakusaddaaka bw'ogubanga mulimu mulungi gwonna bw'obanga oli wakugukola Mbaka yagamba kusaddaaka yagamba nti omulimu ogukyasinza okuba omulungi yagamba nti antasaddaqa ye muntu okubanga asaddaaka wa anta sahihun shahih ng'oli mulamu bulungi tolina yadde ekikuluma n'owaayo nga tolina yadde ekikutawaanya kitowaddeeyo kale kampeeyo munnange tomanya munnange Allah nansaasirira wano mweno saddaaka gye nkoze kampeeyo Allah ajja kunkolera bw'ati la
yagamba nti saddaaka ekyasinza okuba ennungi anta saddaqa yeggwe okuwaayo nga anta sahih ng'oli mulamu bulungi tolina yadde ekikutawaanya si nti oba kale obadde otya bwavu nti awo bwavu buyinza nedda wabula n'owaayo nogaa nti allah nze annyongere allah nzirizeewo mwana wattu n'owaayo newoba tolina naye neweerekeza nogaa nti kampeeyo eyo saddaaka ekyasinza okuba ennungi naye n'ayogera alina ne byeyogerako wansi omubaka sallallahu alaihi wasallam nagaa nti nootabanga omuntu atuuka n'atandika ekiseera ky'okufa nga kituuse kimutuuseeko n'atandika kati eno emmaali yagundi n'eno yagundi hatta yagaa nti hatta idha balagati lhulqum muntu n'atuuka ekiseera nga omwoyo gutuuse kuba nti emalayika zimusikamu omwoyo n'atandika nti qultu li fulani kidha wali fulani kidha n'atandika eno emmaali yagundi n'eno yagundi bannange ninayo ettaka lyange ye Masaka basiraamu bwe mbanga nfudde ettaka lyange eryo mulizimbanga mu masjidi mu kaseera ako akasembayo nga wobijjukirira bannange mpulira obulwadde bunnuma naye baana bange abo mubayite nina kyenjagala obbagamba nedda mwana wattu saddaaka ekyasinza okuba ennungi ejo leero alyawum leero gyowaayo nga tolina kikuluma n'ogamba nti imaamu ndeesa akasawo kano abasiraamu kabawe noonya abatalina kabawe basiraamu buzibu ki masjidi erina kiyeetaaga nti masjidi yaffe ebulamu ki nti eri mu mbeera mbi tuweeyo nti neetaaga ki basiraamu busiraamu bo nga bo busiraamu bwetaaga ki nga gwanoonya si mbeera gye tutambuliramu olwaleero nti bannange basiraamu kakati sente z'amazzi ennaku zino gatutawaanya omusana gwafuuse omusana bannange amasanyalaze bannange haji gundi tukusaba otuyambe bannange nedda eyo si embeera ekyasinza okuba ennungi omwana adamu n'oyimuka nogaa nti mpaddeyo nobeera woobadde wonna n'owaayo nogaa nti basiraamu kino nkikoze ku lwa busiraamu naye olwaleero n'awaayo nga tebamusabye luusi bahaji n'ayimuka n'agamba nti masjidi yaffe eno ngiwaddeyo obusawo bwa seminti 30 we mutakuba takbiraati leero ng'abubawadde wallahi omulundi oguddako tasobola era haji ayagala nnyo olumala basiraamu mbawadde mu Ramadan basiraamu mbawadde obusawo bw'omuceere ne mutandika takbir Allahu akbar takbir saba Allah kwongere musajja gwe awo haji ng'awulira essanyu riya bannange tuveemu embeera eyo tugenda kutuuka ku lunaku lw'enkomerero mwana adamu nga wakola naye nga byewakola byonna Allah akuddizanga nti katikwata amagoba ago gaago Allah abikuddize awo wennyini oleme kufunamu lwaki wakolanga abantu bakusiime wabula tulina kukola nga tusiimisa Allah bwobanga owaddeyo mbaka sallallahu alaihi wasallam yatuwa amagezi naga nti saddaaka ekyasinza okuba ennungi mwana adamu n'aweesaayo mukono gwa ddyo ogwa kkono ne gutamanya mbeera ki nti nze bwe mba mpaddeyo naawe ntudde wano ne simanya nti gundi yawaddeyo 50,000 naye waliyo omusiraamu nga yiwa abaana awaayo sente azijjayo mu nsawo n'asooka n'aziddamu ogwokubiri n'addamu n'apanga n'akubakuba n'addamu imaamu mbadde nninawo miliyoni 3 naye insha Allah nja kwongerako ku lunaku nga mbeera ki eyo si buli akikola nti akikola liriya kweraga nedda wabula waliwo buli omu innamal a'malu binniyati gw'omanye ekiri ku mutima gwo buli omu amanye ekiri ku mutima gwe ate ffe twandikulabanga eyeeraga naye nga si kyekiri ku mutima gwo nabwe kityo buli omu bw'obanga okola ekikyasinza okuba ekirungi kusanyusa Allah si kuba nti osanyusa muntu yenna tolina omulimu gwe togenda gufunamu nga maliriza ebigambo byange mbaka sallallahu alaihi wasallam yali alina basahaba hadithi ya Aba Hurairata radiyallahu anhu yagamba nti badiru bil a'mali 7 mwangwire nnyo emirimu 7 yagamba nti hal tantadhirun yatugamba nti mwangwire emirimu 7 kyokka ate n'atandika tuwabula
yali nsomesa ya mbaka sallallahu alayhi wasallam najja nakubuuza ekibuuzo n'atakulina nakumuddamu naye ate n'atandika okukusomesa yagaa nti hal tantadhiruna illa faqra munsiya abange basiramu mmwe hal tantadhiruna illa faqra munsiya mulinze allah amale kubatuusaako bwavu munsiya obugendo beerabiza obadde okimanyi nti omuntu wayavuwala atuuka ekiseera neyeerabira ti alina n'okusaala omuntu bwayavuwala tuka neerabira nti alinayo ne baganda be omuntu bwayavuwala yeerabira buli mulimu mulungi ng'afa ku kimu kyova olaba osabanga nnyo allah bw'abanga akuwadde ku ssente allah azikukuumire mwana wattu ng'ate tezigenda kukubuza kuba allah wagezesa omuntu abadde alina ku ssente n'azimuggyako ne shiriki atuukayo mu shiriki lwaki tewali ayagala kumussa madaala nti gundi yalina ku ssente naye kati yakka wallahi omuntu alwana nnyo kyova omuntu alwana nnyo buli kadde abe ng'ayambuka naye tewali alwana kukka ye nitukusanga ng'ogamba nti naku zino mbadde ennaku zino ntambula na mitwalo 10 buli lunaku bugenda okukya ku makya nga ninawo 10 naye kati enkya njagala bukye nga ninawo 2 bw'omusanga bw'ataba muguwa ddalu aba ali mu kukudaalira nabwe kityo mbaka sallallahu alayhi wasallam kwe kutuga nti hal tantadhiruna abange mulinze bwavu munsiya obugendo beerabiza allah oba yagamba nti illa faqra munsi au ghina oba mulinze bugagga au ghina mutughiya mulinze obugagga obugendo okubabuza kigambo ekyo allah yakikozesa nnyo ku firawuna la'natullahi alayhi idhhab ila firawuna innahu tagha suratu taha allah yagamba musa namugamba nti genda eri firawuna innahu tagha firawuna abuze firawuna ajemye kati allah nakitubuuza nti hal tantadhiruna illa ghina mulinze bugagga mutughiya obugendo babuza obadde okimanyi nti obugagga bubuza bwonoona obugagga buli muntu allah gwawa ku bugagga allah nayongera nakusitula wallahi bagenda boononeka mpola tovolaba allah bwe yawa qarun bonna baali ku mulembe gwe gumu inna firawuna wa hamana wa qaruna firawuna ne hamana ne qaruna bonna baali ba ku mulembe gumu firawuna ye yali omunene qarun ye yali ate ali awo nga ye mugagga w'ekitundu amanyikiddwa allah yali yamuwa ng'ebisumuluzo bye ekisumuluzo gwe kyolina ekyekyo gw'okyekwatira allah yali yamuwa ng'ekisumuluzo kikikwatibwa abasajja bali mu 100 ekisumuluzo ekiggula ebyobugagga bye mugagga kigomanya kisobola ekyo akirina ng'alina ekisumuluzo ekiggula ebyobugagga tetunnamutuukako tuvolaba allah yagamba nti tewali agenda kuddamu kutuuka ku bwononefu bw'abasajja abo firawuna allah yayogera ku bantu ba miteeko 2 mu Qur'an allah okutwogera tewali allah gwe yayogerako nga wa wakati nti ono allah yamwogerako naye yali wa wakati kati yawo la wabula allah buli gwe yayogerako mu Qur'an either yali mwononefu nnyo oba si kyo yali mukkiriza nnyo ng'oggyeko bannabbi naye waliwo allah bwe yayogerangako naga nti either yali mwononefu nnyo oba yali mukkiriza nnyo allah be bantu ba miteeko 2 allah bwe yayogerako mu Qur'an nabwe kityo allah n'agamba nti mulinze omubaka sallallahu alayhi wasallam kwe kutuga nti mulinze bwa bugagga bugenda kubabuza ofune ssente otuuke ekiseera owunge ng'ebyobusiraamu tokyayagala kumanya ng'obudde bw'esswala tukusanga mu kiraabu bakuwulirira mu kiraabu nti amuwawaayi ssente bwe zaawera omanye ebiseera ebisinga omuntu wamala okufuna ku ssente mikwano oba alina ogikyusaamu mikwano giba girina okukyukamu munnange ate gwe Rayani mba nkwagazaaki ng'oli mwavu nga nfunye ku ssente tewali oli mwavu buli kiseera ogenda bonsaba njagala bagagga bannange baŋŋamba nti Uthaymin tugende tulye ku ssente njagala bazirya embeera gye tutambuliramu olwaleero tunoonya bazirya wabula tunoonya bakuziwa nabwe kityo embeera eyo tetulina kulinda kugituukamu bwe buba bwavu tusaba allah butukingirize omusiraamu yandyebuuza nti bannaye kati nina kubeera mwavu omusiraamu alina kuba mwavu nedda newebuuza nti kati omusiraamu talina kubaako mugagga la
wallahi oyina okusaba Allah kyovulaba Allah tumusaba tuwa obugagga. Allahumma ghnina eyo dua mbaka sallallahu alayhi wasallam yajitu Allahumma ghnina bifadlika ay Allah tuwe obugagga musobozi bifadlika ay Allah tugagga waze. Singa twali tulidi bakubeera baavu mwana wattu ezedduwa mbaka teyandi zituyigiriza tulina Allah kumusaba obugagga tusaba Allah tugaggawaze naye obugagga obutagenda kutwonoona nabwekityo mbaka sallallahu alayhi wasallam kwe kutubuuza nga nti au marada mufsida oba mulinzi obulwadde obugenda okwonoona obulwadde tukekisero gwemu buli omu abenga tokyalinamu nsonyi obulwadde bukumalemu ensonyi obeeraawo nga wallahi oli mulwadde Allah akuseeko ekirwadde buli omu atandika okukutunuulira nga gwe bawaako ekizampo tobanga mutabanyi wa gundi walaba ebyamutuukako kati wuuyo n'abaana bazadde bonna balwadde embeera eyo Allah akutuuse mu mbeera eyo nga gwe Allah akutuusako obulwadde wallahi nga n'okweyamba obuyambi ng'olina kufuna bakusitula bakujja wano kutwala eri marad bulwadde Allah asobola okukugezesa wallahi Allah alina amagye togamanyi naye byonna okugezaako kuwona tulina kwanguyira kukola mirimu mirungi. Allah agenda otutuusaako embeera embi Allah agenda otutuusaako embeera eyo okugezesa ng'oli mugumu mwana wattu omuntu shaitani gweyanguyira okukema ye muntu era nga abadde mukwano gwayo naye omuntu nga tabadde mukwano gwa shaitani alwawo nnyo era shaitani erwawo nnyo kumukema. kyovulaba nabiyullahi Ayyub wembanga serabidde wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani yaddur yali nabiyullahi Ayyub Allah yamugezesa n'obulwadde namugezesa Allah namugezesa n'obulwadde naye nga wadde shaitani obuyinza bwonna ku bulamu bwe okujjako shay'an wahid ekintu kimu yajikkiriza naga nti genda mukole kyoyagala shaitani naye namugamba nti kintu kimu tokinaako buyinza bulamu bwe byonna bimukoleko naye tomulinaako buyinza bulamu bwe tobulinaako buyinza buli kimu ogenda kikola era nabiyullahi Ayub Allah yamugezesa n'alwala omubiri gwe gwonna ne gutuka okubanga gwalwala nga gulimu envunyu omubiri gwonna kubamu akafaananyi nga yeggwe Allah n'akugezesa ne bitandikira ku bigere ne birwala n'ojjula envunyu wenna ebigere nga tukyasobola nakutambula ne tuvaayo envunyu ne zibuuka kale ebigere ebisambi ne babibuuka ne tudda ku mikono egirabika n'otandika kufa mpola mpola bw'otyo era balirwana nga batandika gundi nno eryo ddogo bw'oteefeeko simanyi ogenda kufa mu byekisiru gundi ggwe bambi wandigenze w'omusawo wandyetambuliddeko yembeera y'olwaleero gye tutambuliramu Allah olukugezesa n'ekintu ne kikulwako nga tutandika okukuwa ku magezi musiraamu wandikoze bwoti musiraamu naye nga mu magezi ge batuwa bonna abagatuwa wallahi tewali agamba musiraamu wandiyitiriza nnyo kwa zikaari kuba embeera gy'olimu tewali agenda gakuwaga amagezi wabula ogenda kugafunawa kiye muntu yekka abadde ajja mu masajidi n'atuula n'awuliriza n'asoma oba omuntu abadde afisse obudde n'asoma ku Kulaani ye muntu gw'otagenda kuwuzaabuza lwaki era ye muntu shaitani gwegenda okulwawo ennyo kuba nti emuyingirira kubanga yamanyi nti kino ndi mu kigezo naye ggwe ng'obulamu obutwala bwoti nga bw'oyagala era olukugamba nti eryo ddogo nga naawe otandika ng'ozzaamu obufaananyi emabega okuba ka flashback n'osirikira n'ogamba naye wallahi nzijukira we byatandika nasanga akaveera ka bbulaaka mu mulyango nenkabuuka ku lunaku olwo lwennyini lwe byatandika kirabika neiba ye yantega bino
gwe kennyini gwatandika okwebuuza ebibuuzo gwabyeeddamu nabwekityo tulinze bulwadde mu mbeera eyo obugenda okwonoona la eyo embeera wallahi tubenga tugyewala au mauta oba tulinze kufa mujihiza okugenda okugwako kibwatukira yabadde asala emmotoka pu emmotoka n'emukuba yadde asala luguudo emmotoka n'emukuba abange omubaka sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza tusabe nnyo Allah bwe tubanga tuli bakumusaba Allah tuwe enkomerero ennungi Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima ay Allah tukusaba obenga otuwe enkomerero ekyasinza okuba ennungi tuleme kufa mu nfa ya kibwatukira tiyafudde atya yafiiridde mu ssabo yafudde atya motuka yamukubye lukuba lumu teyazzeemu motuka yamulinnye yenna yabadde yafulye baagize baayodde muyoole enfa eyo tusabe nnyo Allah gitutaase nabwekityo ibaadu rahman embeera gye tutambuliramu olwaleero mbeera yonna yakugezesa naye wallahi tetusobola kumalako illa okujjako nga tuzze mu maaso ga Allah bwe yali amalayo hadith yagamba nti oba tulinze awi dajjal tulinze dajjal masihi dajjal tumulinze yaba tutuukako awo nno tuba tuli ku bubonero bwa yawmul qiyama obwo bwe bumu ku bubonero obunene ye si bwe bumu wabula ako kabonero kanene masihi dajjal bwe bumu ku bubonero obusemberayo ddala masihi dajjal wanaaba amaze okujja ekiba kiddako tuba tulinze nabiyullahi Isa bwe bubonero obusemberayo ddala yagamba nti awi dajjal oba mulinze masihi dajjal amale kujja naye yagamba nti fasharrun gwe mulinze mutyawuke mutandika okwenenya muwanike emikono nti ayi Allah tubirabyeko byonna biwatusuubiza byonna biwatugamba tubirabye ayi Allah tukusaba otusonyiwe ayi Allah tukusaba otusaasire ayi Allah tukusaba yagamba nti fasharrun ghaibun yantadhir gwe mulinze yagamba nti gwe mulinze mubi nnyo temujja kumalako bwe mubanga mulinze masihi dajjal wallahi ebikemo bye temujja kumalako nabyo lwaki agenda kujjanga omusajja bamuyita Wattulu aba Wattulu erisi saidi emunfu aliko ekigambo nti kafirun mukaafu naye mwana wattu togenda kukiraba illa mu'mina kujjako yali omukkiriza yagenda okukiraba tujja kuba tukiraba naye nga tetumanyi kye kitegeeza ti mukaafu ng'okiraba naye nga tofaayo lwaki agenda kujjanga ye mugagga yekka yalinaako okulya enjala ekuluma kyokka ate yakujjidde akugamba nti bw'otamala kukkiririza mu bigambo byange fa enjalayo si kyo kyokka nno ngagga nti amazzi gaaga n'ekyokulya nnina buli kamu nze nkalina naye kakwakulizaaka kkiririza mu bigambo byange ofune ekyokulya gaana nze kennyini nkutte nawe osirikire ogambe nti mu mbeera eno ni Allah alaba kandi ekyokulya naye kyovulaba yatugamba nti fasharrun ghaibun gwe tulinze gwolinze okulabako masihi dajjal yagamba nti mubi tojja kumalako naye awi saa oba tulinze lunaku lwa nkomerero tulinze lunaku lwennyini lumale okutuuka yagamba nti fassaatu adha wa amar bw'obanga olinze lunaku lwa nkomerero wallahi lukambwe ate lukaawu nalwo tojja kumalako nalwo ebibonerezo byalwo ebyokunywa obunywi byokka ebiri ku lunaku lwa yawmul qiyama li ashaabi nnaaru eri abantu abagenda okubeera mu muliro bagenda kunywa ku masira olwaleero nga tukyogerako bwogezi noleeta nastaghfirullah nolabanga kibinnyo tekijja nakujja naye mwana wattu byebyokulya ebyebbeeyi omwana adamu agenda okubeera mu muliro byagenda okunywako yagamba nti wemubanga mulinze yawmul qiyama wallahi tetujja kumalako nayo wadde okimanyi tugenda kumala ebbanga nga tuli mu bbaliro nga Allah tatunyega tewali gwayogerako naye nga Allah nga buli omu asirikiridde nga ffe tuli mu biwoobe kyokka nga imagine omusana gutuli just olutalumu olwaleero kati season olwaleero gye tulimu ya musana
omusana gukwokya nayo nowulira nti emimwa ne gyabika nowulira nga nosiiwuuka naye yagaa nti yaumul qiyama gugenda kukubeera ku mutwe omuntu attulukuka entuuyo ng'ozipima ozikwatako ne mu kibatu kyovula atugamba nti olunaku lw'enkomerero bwe tuba nga lwetulinze tetujja kumalako nalwo abange badiru bil a'mal emirimu gikole kati tolinda lwankya tolinda ddi tolinda asiri tolinda magharibi tolinda bwakiro bw'obanga ofunye chansi kati omulimu guyimirizeewo kati obudde obulala tojja kusobola wallahi tomanyi ddi lwofa tomanyi ddi Allah lwagenda kukutwala almautu yatika baghtatan okufa kugenda kutuukako kibwatukira nabwe kitwa ibadu rahman beera mu nsi gy'otambuliramu omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kun fi dunya ka annaka gharib beera ku nsi ng'olinga mugenyi sawa yonna abannyuka tuli bagenyi omugenyi aba ne gyava kullukum min adam byali bigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam hijjatul wada yagaa nti kullukum min adam mwenna fenna twava mu adamu wa adam min turab adamu yava mu ttaka abange ettaka eryo tulina okuliddamu nabwe kitwa ibadu rahman emirimu tugikola ddi emirimu emirungi tugikola ddi seeka emirimu emirungi ngikole ddi emirimu emirungi gikolebwa kati ye ansa emirimu emirungi omulimu omulungi gwonna gukolebwa kati tegukolebwa luvannyuma lwa swala tegukolebwa oba qabula oba baada kiswala nga tennaba oba ng'eweddera gukolebwa kati al-an awo olwo tugenda okwesiima saba Allah abeere nga tuwaamu ekyokuyiga mu ebyo bye tusomye rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba an-nar wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.